tusimbodde amanya aberanga Nakigozi Erina. Yeah, Nakigozi Erina. Wow. Nzali awakubide kajambo so. Omusomesa olulimi Oluganda. Ate nga tujja kusoma Oluganda, tujja kusoma Bible, tujja kumikisinga bingi. So ngawe nabasuubiza nti ngenda nabasuubiza nebbanga liisi ndowooza wayiseewo omwaka. Nabasuubiza dda okubasomesa since lockdown we yatandika. Ne mbagamba ngenda okubasomesa olulimi Oluganda, nja kubasomesa nali basomeseza ne history ne commerce musobola ne art. Naye nga let us first concentrate ku Luganda. Naddala aba senior 4 ne senior 6. Manyi bino ebintu bigenda bayamba. Senior 4 senior 6 saagala wowe inayo omwana omuleke aleme kubanga amisinga kubanga tebabasomesa maybe wanawulira ebyange asobola okubanga alifuna. Muwala wange yoyo Nalwanga Olivia Chwenjula ne Bobby Wine Kyagulanyi Sentam Dadan Junior, the Bobby the Senior and Mr. Rosius Matov Joy Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Jeje wange omulungi omugenzi Najimba Aida. Kati tusimbodde. Naize nabadde ndi awo nga ndowooza ekyokubasomesa naddala abaana ne ngamba no abaana bano bajja kusoma 2 in 1. Bajja kusoma ngenda kufuna enjatulo eno mugimanyi abakristaayo so ngenda kufuna enjatulo eno n'okumanya ennyimba ezibeeramu nti ngenda kufuba okulaba nga mbikwasaganya byonna kwa kati mbadde ennyimba olwaleero ku makya nga nsaba ku makya nkedde kusaba ku makya. Omusomesa wammwe yoyo yenze kennyini yenze mukyala wabemamba kati so mukyala Oscar if I may say like that. So tugenda kuyitandika okusoma nga tutandika ngenda somesa abantu bakulu nsomesa secondary high school ne O-level kale basobola okubanga bafunamu mu kino n'abalala babagadde n'abasuubira okubanga bayongerayo okusoma. Naye Oluganda kyeki mu bufunze ngezezaako okusamarizinga ennaku z'omwezi 25 September nja kubanga nkola video ez'enjawulo musobole okubanga mutegeera ebintu bino. Olulimi Oluganda video yange eyinza okuba ku dakika 5 nja kufuba okulaba nga nfunza. Olulimi Oluganda kyeki? Oluganda lulimi era nga ennimi endala ezoogerwa abantu mu bitundu ebyenjawulo. Okugeza olulimi Oluganda lwo lwennyini lutandikiddeko kubanga bajja kubuuza ekibuuzo tituweeyo ennimi z'omanyi ezoogerwa ate Oluganda olubuuke. Abasinga obungi mukola ensobi eyo naye ate olwo lwennyini luba otandikirako kuba naye ebeera point bajja kamakinga. Then nituddako olulimi Oluganda lwe tusookeddeko ddala kuba nze nalusoma nalwagala nnyo era nafunanga 10 ku 10 wali senior 4 wawawa ate senior 6 ekyanemesa nefuna point nefuna B ndowooza saamalayo nalwa nnyo mu grammar saamalayo bulungi nasooka nemereko manyi grammar omuleka nosooka n'ogenda amaaso. By the way oba nsooke ntandikirewa naye tujja kwata mpola bw'obanga okola parts olina okulonda otandikira mu section B naddala aba secondary. Olina okutandikira ku butabo oba bino ebibuuzo mulimu ebikokyo mulimu ebintu bingi nnyo. Nja kutandika nyina obutabo bwenjagala okufuna omanyi si byangu kati nze ensi gye ndimu okufuna obutabo obwo naye ngenda kufuba okulaba nga nteekamu ssente zange kati gwe teekamu data oyiga olulimi Oluganda. So ng'ennimi endala wetukomye ng'ennimi endala Oluswidi ngambye Oluswidi ngambye Oluganda Oluswidi Olunyarwanda Olulundi Oluswahili. Lwaki nesibyeko ezo ennyimi kuba abantu bendi nabo zennimi ze basinga okukola ky'okwogera ate bwe sisomese nange nnyinza olemererwa osoma so I have to fix myself nga ngenda osoma then tusome ffenna. Oba okitegedde ennimi ze tulina biki bye twetaaga okumanya ku lulimi Oluganda. Nze ngamba mu byonna ng'obiraba mu byonna ekyetaagisa okumanya olulimi Oluganda just amateeka agafuga olulimi Oluganda. Amateeka ago gafuga buli kimu nti munjogera katugambe oba ne bwe tugamba nti mu ntambula mu nnyambala buli kimu kyonna bwe ngamba mu ntambula ojja kumbuza ate mu lulimi mulimu okutambula yes kubanga otambula ng'Omuganda. Ennyambala yes mulimu okwambaza ebigambo. These days tuzanga abayimbi nga gamba sente nnyina noonya mukyala olaba naye ng'olaba nti yabuzaabuza naye ng'ekituufu omuntu aba akitegedde tebayambaza bigambo. Okutambula otambula ng'Omuganda nti nze Nakigozi Erina ndi muwala w'omugenzi Chwenjula Samuel nva buzibazi ate era ndi muzzukulu w'Abasomba.
kati bwobanga kyekyeŋŋambe nti amateeka gafuga olulimi Oluganda mu nnyambala mu ntambula otambudde mbikuwadde examples ezo bajja kubuuza ekibuuzo tambula ng'Omuganda. Those are questions they will ask you. Still bajja kubuuza nti no oli Muganda. Okay, yambaza ebigambo tuwe ebigambo nga 3 byosobola okwambaza nti ebigambo bisatu kale gwe biyambaze. Waliwo kati sente nyina noonya mukyala gwe nvimba naye kati omuntu ajja sobola otegera okuvimba ate omuntu ayinza obutakigera kubanga mulimu ebigambo bye tufuna okuva mu njogera. Nabagambe nti amateeka gafuga olulimi Oluganda mu njogera nakyo nakyogedde kati mulimu ebigambo olulimi Oluganda lugaggawala mu ngeri ez'enjawulo okuva mu bigambo eby'enjawulo bye tufuna okuva mu njogera ez'enjawulo okugeza esswaga, okuvimba, kawaanyi, bada, biki ebyo ebintu bingi nnyo. Ebyo ebintu abaana abasinga tebabifaako nga basoma olulimi Oluganda. Naye ebintu ebyo byanyambanga nnyo kubanga omuntu yalaba nti ndi creative natwalanga obudde okusoma naye nga mu byonna amateeka gafuga olulimi Oluganda. Ekyokubiri kyenja okusembyayo birungi ki ebiri mu lulimi Oluganda. Abaana abasinga obunyaga after all Oluganda terulina value. Oluganda lulina value. Nze nasoma nnyo obutabo omukulu we yawandiika Rosius Matovu mwagala nnyo era oba omulabe mugambe mwagala nnyo. So nti obutabo bwe yawandiika naddamu akatabo nga Mirembe bane kajjudde omukwano bazze bulala bw'okatunulira n'okalaba akabaze bulala nti ebitulwanya essaawa eno akwate mwagala soma butabo. Nyina obutabo bw'empandiika nja balaga next time kuba nagamba Museveni sold us to Arab countries. Wekali nengamba if I'm the president of Uganda nakonkayina nawandiika my life nengamba okubonaabona sikufa. Akatabo ako nina nije nakaleka simanyi nakumanya agenda kunyamba agenda akashekinge nansani yawo nga kujenina waliwo omukyala bwe nakalekeyo bali bakaeditinga ate nze nembuuka. So omuntu okwagala ekintu okuba anga akisoma alina okumanya birungi ki byofunamu by Nachugos Erina. So kankomaawo enkoze ni dakika 7 mbadde sizaagala naye olw'okubanga Oluganda sobola dunyonyola. Nangenda balaga kati nti mbadde nnyimba oluyimba olwaleero nti enkya bw'onoozuukukanga enkya bw'onoozu olaba nti waliwo awo okukola ki okuwangaala. Olaba bwono kugamba wabaawo enjawulo ndowooza oba olaba nti no ngezezaako okuba nga nfunza. So oba ssanyu oba nnaku leero bwe bijja gy'oli kyokka olaba nti bwe bijja gy'oli. So waliwo engeri gye tuwangaala tugumiza tukola biki naye engeri omulina okugyesigamako. Kati nageze nenga asiina butabo lwaki sikozesa enenjatula tunagiraba ddi abasinga obungi tebabisoma tebalina budde naye sometimes bu video buno bwe butambula abantu babusharingako. So share with your friends. Katukomaawo olwaleero tusomye kuki tusomye omuntu ayinza okubuuza osomye kuki by summary tusomye olulimi Oluganda kikiru tutegedde nti nimi ng'ennimi endala era ne tulaba nti nongo Oluswayiri Oluswidi n'ebirala then ne tugamba kale nti bintu ki omuntu byalina okwetaaga okumanya olulimi Oluganda. Nitugamba amateeka agafuga olulimi Oluganda era nembibawa mu bigambo mu nnyambala mu ntambula era ne mu mateeka gokka kubanga tujja kulaba amateeka agafuga olulimi Oluganda, amateeka agafuga mu nnyambala mu ntambula mu mpandiika ate tujja kulaba ebintu bingi nnyo mu grammar. Tulina ebintu bingi naye nze nja kubanga nfikisinga nga bwe nsobodde. Tonnenya kuba sigenda gobera silabasi ya muntu yonna kinaba nsobodde kinja okugezaako okusomesa. However njagezaako okubanga nyinyonyola olulimi Oluganda nga bwe lulina okuba. So tulabye ebirungi ki ebirulimu olulimi Oluganda lulungi obeera proud of. Nafuna D1 nefuna B, you know what it means, A level. So nanyumirwa nnyo olulimi Oluganda era weeyagalira mu lulimi lwo kubanga abantu bangi bateekawo olulimi Oluganda era nga balunyumisa. So genda ononyeeko ku YouTube yange Nachugos Erina ojja kunsanga ngenda giteekawo video then ne ku simu +96279941564 naye simu ngenda kufuba okulaba ngebeerako because abantu bangi bagifunye ate saagala kubeera nga bagimisinga. Silumisinga mwala wange naye nga ayinza okuba kukyamanyi just call me ku Facebook Mukisa Jabi bajigala naye nga mukulu ali waggulu ne Erina Mirechi nalaba. So you can find me there. Mukama bakuume wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.